Mukama yeebazibwe bulamu Viki gemanya akayimba kagambye kenva okuyimba nti nyimbira Yesu lyessanyu lyange kagamba lyessanyu lyange. Weetaaga Yesu Kristo, weetaaga Mukama Katonda. Okimanya abantu abamu osobola okubeera ng'oli mu nsi naye ng'ebintu by'okola tobikola lwakuba nti oyagala naye obikola lwakuba nti oli kweggyako stress. Awo weetaagira Katonda omusembeze kubanga mu ye mulimu obulamu, mu ye mulimu essanyu. Buli kimu kye weetaaga package yonna eri mu Katonda. Viki we nali mu nsi waliwo ebintu bye nayitangamu, waliwo obuzibu bwe nafunako ko nga ndi muto. Nali ngenzeeko ko masabo, bye najja mu masabo Katonda yasaasira busaasizi, yanjagala bwagazi, nansembeza. Abalala nga basobola okugaana, abalala nga basobola okwennyala, abalala nga basobola okugoba. Katonda takugoba. N'obeera wakola ki mu nsi muno n'oddayo eri Katonda n'ogamba Mukama nsonyiwa kyaliwo ekiti ne weekiti. Abalala nga bagaanye okutegeera, Katonda asobola okutegeera. Nnyina Katonda yantegeera obuzibu bwe nafuna nga ndi muto era nga n'amazima yali asobola okubeera nga agategeera. Mwebaza ate n'ekisa ekisonyiwa n'akimpa. Naawe weetaaga kusembeza Katonda oyo. Oyinza okuba olinako ky'oyitamu. Okimanyi be tulabanga bamalaaya si bamalaaya. Lwaki nkugamba bwentyo? Bamalaaya kubanga ye embeera gye balimu, naye bwe basembeza Katonda basobola okutereera ne batuuka ekiseera nga babuulira ekigambo nga nze, nga nange we naviira mu b'amasabo nti akaseera kano osobola okubamu ebigambo eby'amagezi eby'obwakatonda. Naawe w'otyali mu nsi byonna by'okola tobikola lwakuba nti oyagala, sitaani yakukozesa. Nkusaba osembeze Kristo. Mu ye mulimu obulamu, mu ye mulimu buli kimu. Newobeera nga kituufu newobeera mu Kristo ebizibu bibeerawo naye oba n'obuddukiro kye nkugambye nti ekigambo ky'obulamu okisoma n'ekikuwa obulamu. Osoma Bayibuli n'ekuwa obulamu. Viki Bayibuli empadde obulamu, Bayibuli enzizaamu amaanyi, Bayibuli empaniridde n'ebyandeeta ku mawanga sinnabifuna byonna. Naye ate nfunye Katonda kubanga najja simuyina, najja sobola kubuulira njiri, najja sobola kuyimba, naye okujja ku mawanga eno ankozeemu omulimu. Mu byonna byasinze okunkolamu kye kino, kati byonna byekwese mu kino. Senga naakinyweza ngenda kuwangula. Naawe musembeze.